Kadama TV nga bwe twabagambye eggulo nti Uganda eri mu nteeseganya oba eyagala kubeera ng'eteesa ne Saudi okubeera nga bongera okubeera nga balungiya ku mateeka ga bakadaama abakolerayo abayita mu buzibu. Njagala okutwala mukisa guno bagamba nti Uganda tennasazaamu bakadaama kugenda Saudi Arabia, wabula bali mu nteeseganya ne Saudi Arabia okubeera nga bayongera okubeera nga bagonza oba batereeza mu mateeka Uganda ge yakola edda ne Saudi Arabia, nga bwe kiba kigaanye bwe batatuusa bwe Saudi Arabia tekkiriza bintu Uganda bye yagala, awo wayinza okubeerawo ekiddako nga Uganda naye egamba akwongera bakadaama sooka okole kino. So sigamba nti Uganda yakisazizzaamu, wabula Uganda eyagala wabeerewo okubeera nga balongoosa mu mateeka agafuga abakozi bakadaama abava e Uganda. Nababuulidde ebintu Uganda byeyagala okubeera ng'eteesaako, naye olwaleero twagala kufuna ku maloboozi g'abantu ab'enjawulo aboogera ku kintu kino. Bakadaama boogera batya ku kintu kino ekya Uganda okubeera ng'eyagala okuteesa ne Saudi Arabia? Halo Nyabuli, Kadama TV. Halo mwasiibye mutabala mikwano, muli mutya? Obulamu bugamba ki mwenna abawuliriza Kadama TV? Abanange nsooka okwebaza abakulu abakulira Kadama TV era abagiteekawo abagitandikawo abatutuusaako buli mawulire agafa ku bakadaama. Bannange mbeebaza nnyo, simanyi kyendibawa, simanyi kyendibakolera, wabula mbaagaliza buwangaazi na bugumu. Bannange okudda ku nsonga zino eziyitaŋŋana ez'abakadaama, simanyi obutadda mu Saudi Arabia, simanyi biki. Nze bannange nkisanyukiramu nnyo, nkisanyukira. Nze ndi housemaid, ntudde wano mu kitundu ky'e Karege mu Saudi Arabia, naye mpulira essanyu nga gavumenti yaffe esazizzaamu kontrakiti okudda eno okukola. Bannange mpulira bulungi nga basoose ne batusitoopinga. Bannange essente ze tufuna ssente ntini. Nze nina abakwano bange Abafiripayini, gavumenti yaabwe erina ebiragiro bye yassaawo, ate gavumenti ya Saudi Arabia n'amawanga amalala ne gabigoberera. Naye nze neebuuza lwaki gavumenti yaffe yo tesalamu. Bannaye bameidi tukaaba, naye kati bw'onaakaaba gw'okaabye, tukaabye abantu 10 batusitoopize tetugenda kudda mu Saudi Arabia, ne wafa bameidi 20, kikuyamba kiggwe? Nze bannange nkiwagira musooke musitoopingemu. Bannaye tusooke tukkiriziganye, gavumenti yaffe ekkiriziganye ne mawanga gano, tuleke okukaaba nti tetugenda kudda mu Saudi Arabia. Saudi Arabia bwe naaba tekkiriza bameidi okudda mu ggwanga lyabwe, amawanga amalala gyegali. Bameidi tubadde tetujja mu Saudi yokka, tubadde tugenda ne mawanga tujja kugenda awalala tukole. Abanaaba basobodde okukkiriza amateeka gaffe nabo, abanaaba bakkiriza obutaddamu kucunya abameidi nga bwe batucunya. Omuntu n'olwala n'otandika okimanyi nti meidi wogenda okwogerera oti ndwadde ennumizibwa oba omaze akabanga, naye n'oyogera ndi mulwadde bannange enfanfa tebasobola kutwala mu ddwaliro nga tonatuuka mu kkoma. Y'ensonga lwaki ffe nno bameidi abali eweeru tugamba nti tuli mu prison, kuba omusibe wa prison gwe batwala mu ddwaliro ng'anaatera okutuka, kati neno okutwala mu ddwaliro ng'onaatera okutuka. Owulidde? Abasinga, si bonna naye abasinga. Nze kamwa koogera neerabirako, nkola wano ewa mukama wange n'antwala ewaabwe ne ntandika emirimu n'ebaka 9 gwa kiro, 9 nga bamaze okwaziina fejeri. Olumala okusala nga ndyoka ngenda wansi okwebaka. Okiraba? Ensonga endala bannange, bameedi tuleke okukaaba, tuleke okulaba nga ffe okukaffe tuliyo tulaga embeera yaffe kiki tuli. Kati gavumenti bw'evaayo n'egamba egenda kuggalawo enkolaganayo n'eggwanga lino, ffe ne tukaaba bannange temutuggala, ate tulina n'akajanja nga bwe tubuulira ne bakama baffe bannange, nze naddawa, nze nkyayagala okukola. Bagenda tumanyira. Bannaye tugaane, tudde ewaffe. Anaaba amazeko kontrakiti n'addayo, mukama wo n'akugamba okudda, mugambe nedda gavumenti yange yagaana nga situkkiriziganyizza amateeka gano ne gano, teri kudda. Awulidde? Ate n'ekirala, ife bameidi bwe tunaaba nga tukaaba twagala kudda, bannaye mwe abakulira
ebitongole ebireeta abantu ebweru Kadama TV mwe mukiteekemu omukono omugumu bannaye abantu baagala omukono omugumu mutugaane nga byampaka muwulidde mutugaane nga byampaka oyo anaasala ekkubo najja nga takkirizibwa bw'afunirayo obuzibu yeefeeko anajja mu mikono emituufu oyo yalina okufiibwako kubanga nze ndaba nze Kamakoogera omulundi ogwasooka okujja mu ggwanga nali mu ggwanga ly'Oman nakukusibwa naye embeera gye nalabirayo nze ngimanyi naye nagamba ekyaze kyazze oba nze nali nakugulu kumu oba naliiso limu ndiza obujulizi e Uganda kati ogwokubiri ne ŋŋamba sigenda kudda nga siise mu kampuni nenzijira mu kampuni naye kampuni gye najjiramu natuuka eno mu Saudi nenfuna obuzibu era nanyagibwa ssente zitali wansi za myezi 3 nanyagibwa ssente za myezi 3 mu nnyumba mwe natuukira kyokka nga mpeereza message kampuni eyandeeta mu Uganda tebanziramu mbabulya bannange ndi bubi tebanziramu kati ninfe coronavirus awo ng'atandise okutabuka mu Saudi neekalakaasa neefuluma naye omanyi okufuluma omanyi okubeera ng'ogenda ku maduuka we muli n'abali ku maduuka we bakutumye ebintu ne bakulaba ne bamanya nti ddala oli mu mbeera mbi bo bennyini nnyini ne bampa ku magezi bwaliwo nannyini supermarket eyo mu Muwalabu ayinamu abasajja abayimbi ne baŋŋamba tokkiriza mwannagwe ogenda kufa ne baŋŋamba kubira kampuni ogikubira oluzungu tetukwatagana nafuna chance olw'okuba nali mmanyi ku Luwalabu nenyambibwa naye okuyambibwa okutuuka okuntwala ku woofiisi okunzizaayo nze mmanyi bye nayitamu banyambula ne bancekinga nga siwali kintu kyabwe kyennyina wadde naye nga beekwasa nti natutte empeta yaabwe ku ssaawa y'okubagamba nti sikyayagala maliridde owulidde omusajja nanyaga ssente za myezi 3 kyokka ku ssente ze yali akkiriza okubeera nga mpa emitwalo 8 kwe nyina okwegulira wifi kwe nyina okwegulira pad ebizigo toothpaste buli kimu nika buli kamu okujjako ndooza era n'engoye kuba nzijjukira waliwo ssente ze yampanga nakatuuka yezo omwezi ogweko neegulirako engoye twagenda mu dduuka ntugula engoye naŋŋamba jjayo ssente osasula ku ssente zo kati weebuuza oba okolera ki bakuleka mu nnyumba bakuggalidde tebakuwa mmere oli omulundi gumu gw'olya singa neeba mmere ebijiiko 3 bya muceeri n'obutabifuna abaana bakuwandulira bakufujjira amalusu mu maaso mu mmere bakuwandulira mu mmere sinakindi otulidde wagifunye gy'oli mwana najja akasiwani n'akavuunika bannaye tweberere mu nze embeera gye nalaba bannaye mbadde nsaba mukiteekeko omukono omugumu abanaddako abaana abadda mu mawanga gano bo baganyirwemu wadde ffe tuli tutulugunyizibwa naye abanaddako baganyirwemu sikiwagira ekyokugamba nti baggalewo tugaane okudda eno nedda naye bakyuse mu nneeyisa yaabwe bano abantu bannaye abaana bampandulira abaana bankuba amalusu abaana bafika ng'omwana mulenzi ajja nakulaba otudda najja akaso nakufukira mu mugongo nyina awoza kimu kida nekinti nsuwe kida biki ebyo bannange Allah atusaasire katonda atusaasire nze bannange mpagira gavumenti ye Uganda ekole ekyo ekinabanga kituufu ekikolere ddala ndi omu ku abo abakiwagira abaana bantawanya nga nkyayogera bawoza mbu abafirika tuli strong naye nga ssente ze batuwa ntini nnyo simanyi batubuula lwa kkala kubanga tuli ba black bali abatali strong Aba-Indonesia Abafiripayini abaki babawa ssente nnyingi nnyo fe abali strong ne batuwa obusente obutini tukola nnyo tusinga ne bali okukola tukola nnyo emirimu miyitirivu bali gye batakola kubanga Omufiripayini bw'aba yasayininga nti agenda kukolera contract nga kuliko abaana beebo 4 bw'aba yasayininga nti agenda kukola kino kyekyo tomwongerako mulimu mulala naye ffe batugattako buli mulimu gwe baagadde ne tusirika ne tukola kati ke kakamanyiro ke batuleetako olwa gavumenti yaffe gye tukubira omulanga n'etatufaako ate sina gavumenti yokka naffe ffe twerumya ne batugaana okudda ne batugaana otukukusa naye ne tugaana ne tukukuta obudde obumu ffe tweretera ebizibu singa babagaana okukuta ne mutakukuta awulidde ate okukuta
kutandikira ddala awo ku internal affairs ne kujjira ddala ku kisaawe kubanze bagambe nakukusibwa naye nga nayita ku Entebbe airport ate nga nakukusibwa naye nenkubulira emitendera gye twayitamu awo ku airport abamu nga babakwata wabula bannange eyaleeta ssente omwavu wakufa kale naye nga yonna gye kirinze empagira gavumenti ye Uganda bannange abanaddawo bamaidi abanadda okudda mu mawanga gano badde nga baliko omwasirizi nga bafuna ku ssente eziwerako gwe bakuwa $85,000 n'ogenda ozisindika e Uganda ne bakusala ez'okusindika ne Uganda ne bakusala ne bw'osindikire naye ayagalako onaasevinga kati emyaka gigenda gikulekawo okaddiwa obudde bukulekawo walibadde opulanningiramu ne ssente teziwera bawoza aliweero akola n'ogenda okudda nga ne waleka eyo bakulesse n'ogenda okudda eyo sinakindi nga bakutegekedde n'olumbe baabo abaana babaloga babagwisa eddalu kuba baliweero bamaze obbaliira obusente ne bakugwisa eddalu ne weebuuza kyewajja okunonya ebweru nga tokiraba bw'osindikiddwa obusente oluusi n'oluusi ne bakupulaningira okutta okubupulessa bw'oliobonaabonera eno ffe bamaidi nze kambabulira mazima ow'omukyala mbagambye bwe tugendayo nkola ne bakamwenda gwa kino kyokka ne bakusituza ebicupa by'amazzi bino bino ebicupa by'amazzi ebinene obirinyusa mu fulaati namba 3 nze nagaana omukazi bwangamba okisitula mugamba sikisobola era mmala kitulula ntwala kitundu oba tayagala sikisitula ate bano abantu teramaze obbalabako buli bw'omulaga nti kino okikola era ojja kikola okole n'ekisukkako naye bw'omulaga nti ojja kikale nze ebimu mbikola nga bwenjagadde bw'abinfa osinga obikola nga mbikola bubi enkya taddamu kuŋŋamba kikole kubanga bwe bagamba kola kino n'okikola n'okituukiriza ng'ate kikumenya kikulumya n'okikola n'okituukiriza bategeera nti okisobola era ojja kikola n'ekyo ojja kikola naye bwe kiba nga kikuyisa bubi kikulumya gaano kikola oba kikola ebyo balage nti okikoze naye tokituukiriza kuba tokisobola enkya tebajja kuddamu kikutikka obudde obumu ffe twerekera ebizibu naye bannange nga neebaza nnyo Kadaama TV njebaza nnyo ebyensuso mwebale bannaye kuvaayo ne muwuliriza bamaidi ebintu bye tukaaba ne batukala basanya ne batukala bannange nze sirina kyensobola okubanyumiza kubanga Katonda eyantaasa mu nnyumba gye nasookeramu yannyamba bingi era neebaza Katonda wano wendi mwebaza nnyo